General Muhoozi guided that all the Patriotic League of Uganda leaning honorable members elect should support the Right Honorable Anita Monk for Speaker and Right Honorable Tayebwa Thomas for Deputy Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda. Accordingly, the Chairman of the Patriotic League of Uganda, General Muhoozi has guided as follows. 1. That the endorsement of the Right Honorable Anita Monk and Right Honorable Thomas Tayebwa as candidates for Speaker and Deputy Speaker respectively for the 12th Parliament of Uganda by the letter dated 11th March 2026 is retracted and withdrawn with immediate effect. 2. That the leadership of the Patriotic League of Uganda encourages its honorable members elect to support the candidates that will be presented to them by His Excellency the President for the position of Speaker and Deputy Speaker. 3. That in the Patriotic League of Uganda, we follow the command, instructions, and guidance of our Chairman, General Muhoozi at all times. Thank you. Obanga oli muwagizi wa speaker wa parliament ya Uganda era nga wandi mwagalizi okubeera nga addako ku kifo ekyo kyabaddeko ekisanja ekiwedde, mukwano gwange wandibadde okuba bukubi ekano bagamba nti agakawunga baganaabe oba bagambe ag'enkoko agabadde gagenda okugimaanya baganaabe, olw'ensonga akawunga kandibanga kakujjulayo sayidi eyo. Ekifaananyi oba akatambi kentandise nako olunaku olwaleero kalunaku olwaleero ddala era kakayitako essaawa emu okuva wenkoledde emboozi eno. Ennaku z'omwezi ziri 12 Maayo mwaka 2026 olunaku lwennyini President Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso okuba nga alayira ate bo bannakisinde ki Patriotic League of Uganda ekikulemberwa General Muhoozi babadde bateeseteese olutuula lwa bannamawulire oba okwogerako eri ab'amawulire. Newankubadde nga General Muhoozi olutuula luno talubaddemu ye abadde kololo, ngenda kulaga kyakoze oluvannyuma lw'olutuula luno lwennyini olw'abamawulire. Ekibadde kituyisizza olunaku olwaleero mukwano gwange ebintu byo byandibanga bitabuse. Bw'obanga wabadde ku YouTube channel eyagaliwo olunaku lw'eggulo we nakuleetedde emboozi eyabadde eyogera ku nsonga y'okubeera nti General Muhoozi yabadde avuddeyo n'ayogerako ku mmotoka ya Speaker Anita Monk empya gye yaakagula era n'ayogera ne ku bwa sipiika ki kyabulowoozaako. Lwe lubadde olutuula lw'amawulire kati olwaleero ne bifuuka official ne biva mu bya tweets oba expos zetera okuba nga mbaleetera wano eziba ziwandiikiddwa General Muhoozi kati nno ekifaananyi ky'olaba kirimu basatu. Katugende mu bankaluwa ewandiikiddwa era nekakasibwa nga General Muhoozi yaweereza obubaka. Ebbankaluwa eno efulumiziddwa olunaku lwa ne batugamba nti tulina okuba nga tugiwa abantu mu buliwo ate mu speed ey'ekika ekyawaggulu. Egamba nti for immediate release Patriotic League of Uganda yetaddeko headed paper yayo ne bagamba distinguished members of the press. On the 11th March 2026, the chairman of the Patriotic League of Uganda PLU, General Muhoozi guided that all PLU leaning honorable members elect should support the Right Honorable Anita Monk for Speaker and Right Honorable Tayebwa Thomas for Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda. Accordingly, the chairman of the Patriotic League of Uganda, General Muhoozi has guided as follows. Number 1, that the endorsement of Right Honorable Anita Monk and Right Honorable Thomas Tayebwa as candidates for the Speaker and Deputy Speaker respectively for the 12th Parliament of Uganda via a letter dated 11th March 2026 is retracted and withdrawn with immediate effect. Ebbankaluwa ebadde eteereddwako okukakasa General Muhoozi agambye nti ng'ennaku z'omwezi 11 Maachi 2026 yasalawo era n'alagira ne banna PLU bonna okusimba emabega wa Speaker Anita Monk era nti bamuwagire. Kale leero akiyisizza mu mawulire mu honorable we Daudi Kabanda n'agamba nti
tebagenda kuwagira Anita Among ate era tebagenda kuwagira Honorable Thomas Tayebwa. N'agamba nti bowe baba bakuwagira kabalinde President Museveni kyanakola. Wabula ebifaananyi byolaba eddakiika eno enseeno ebintu bizibu nnyo. Eri Munapiero yu Honorable Daudi Kabanda abadde ayogerako n'abamawulire. Ebifaananyi byoli mu kulaba eddakiika eno nga biri mu kukubwa ekkololo. Daudi Kabanda Honorable eri abadde agamba nti General Muhoozi Kainerugaba agambye nti fe aba Piero yu tetugenda wagira Speaker Anita Among, ng'ate eno Speaker Anita Among bali mu kumukuba bifaananyi na General Muhoozi Kainerugaba. Ebifaananyi bino bikubiddwa kololo still olunaku olwaleero. Speaker Anita Among asituse w'abaddaali ng'omukolo ogutuuse ku mpemba w'emba yaagwo, n'agenda ewabadde watudde General Muhoozi Kainerugaba n'abaako emboozi ey'akafubo gy'ayingira naye. General omulaba aweseemuko omutwe katono okubeera ng'awuliriza ebyo ebibadde bimugambibwa Speaker Anita Among. Wabula Generali tabadde mu mbeera yakubeerako kamwenyu nnyo kagenze wala, era ng'ebifaananyi bw'osobola okugenda maaso n'okubanga obiraba. Awo nno wabadde n'omwami we fufa President Honorable Moses Magogo. Wabula nkugambye nti ebbankaluwa yo emaze okuyita mu butongole nga General Muhoozi agamba nti wadde yali asazeewo okuwagira Speaker Anita Among kati abisazizzaamu, era n'abamukkiririzaamu n'aba Piero yu bonna abagambye nedda Speaker Anita Among oyo tumuteeke ebbali. Kati nkuteereddewo ekifaananyi kino okwongera okulaga nti ebintu bizibu. Omuntu akoze okulangirira okwo olunaku olwaleero ye mukulu gw'olaba mu frame z'ebifaananyi bibiri. Wano ng'alina General Muhoozi Kainerugaba ate wano ng'alina Speaker Honorable Anita Among. Bano ababiri bonna bakyaliibe oba kitegeera. Honorable Daudi Kabanda ali ku ttiimu ya General Muhoozi Kainerugaba era y'omu ku bakwata ennamba ez'okumwanjo mu kisinde kya General Muhoozi Kainerugaba ekya PLU. Ayinza okuba ali P007 awo P008 somewhere around there. Kati ate wano Honorable Daudi Kabanda y'omu ku bantu abatembeeta ennyo ensonga zonna ezikwatagana ne Speaker. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, omuntu eyandiba nti kino kyonna kimuyooleddemu era ne kimutwaliramu kanyigo nga tannaba kubanga ateekebwako eriiso ye Deputy Speaker Honorable Thomas Tayebwa. Nti byonna ebituwe bigenze maaso ate naye bamugasseeko. Waliwo nkusomedde ng'oggyeko Speaker ne Honorable Thomas Tayebwa naye bamugambye nti ne Deputy naye tuyimirize ebyomuwagira. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, emmotoka gy'olaba mu kifaananyi tennaba kubanga eva mu picture ey'ensonga zonna nga bwe zigenda mu maaso. Emmotoka ekika kya Rolls Royce egambibwa okuba nti yaleeteddwa Speaker wa Parliament era ng'eneebalirirwamu obuwumbi bw'eza kuno 3.4 bweddu. Okumanya emmotoka eno ekyaleeseewo akacyankalano kangi. Olunaku olw'ejjo we nabadde nkuweerezaako story gye nakoze nakunnyonnyodde nti ne General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku mukutu gwa X yawandiise obubaka obwabadde bunnyonnyola nti ye wamu ne taata we era nga ye President ava okulayira olunaku olwaleero President Yoweri Kaguta Museveni nti tebatuulangako mu mmotoka ekika kya Rolls Royce. Bangi bakubaganye empawa era nga bagamba nti emmotoka eno awutuveewo. Still enkya neggulo bangi buli we balaba ebintu ebyenjawulo ebi-owningibwa Speaker batandika okuba nga beekubakuba obwama wano na wali. Eyo gy'olaba ku screen ge maka oba ennyumba ya Speaker wa Parliament oba abadde Speaker wa Parliament y'eggwanga Honorable Anita Among. Mukwano gwange gano si makabuka kyokka wabula oyinza okuyita olubiri oluwedde emirimu. Ate era mukadde ke kamu wabaddewo ak'enjawulo ennyo nnyini ddala. Speaker Anita Among olunaku olwaleero y'omu ku bantu abasinze okwambala ne banyuma era ne banena
ku mukolo ogw'okulayiza president wabula kigenze okuzuulwa nga olunaku olwaleero sipiika engoye z'abadde ayambadde mukwano gwange oyinza okuziraba obulabi awo n'amaaso go naye mukwano gwange sipiika abadde ayambadde engoye za bbeegi nnyo 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 ekiteeteeyo ekyo ky'olaba bw'ogenda n'okebera ku mukutu oba ku batunzi b'engoye ab'ebweru abamanyiddwa nga Oscar de la Renta abatunda engoye bwe nandyagadde okwanguyiza n'enzizazza mu bwangu wano mu za Uganda ekiteeteeyo ekyo oba outfit yonna sipiika nga bw'abadde agyambadde yandyambuka obukadde obuwerera ddala 40 ku mukutu ogwo ogumanyiddwa nga Oscar de la Renta. In fact bw'obanga otunuddemu awo ka pockline flower embroidered oba akateeteeyo ako akabadde aka kyenvu obulungi ennyo nnyini ddala ku mukutu ogwo ogwa Oscar de la Renta bw'obanga okebedde ebbeeyi yaako bagamba nti essaawa zino bakakuwa ku 449 eza $. Kati bw'ozikwata n'ozissa mu zaffe eza kuno mukwano gwange ezo sente olowooza zibeera mmeka? Bubeera obukadde 24 akateeteeyi. Kati bw'ogenda ku kajaketi buba obukadde 24,39,1242 akateeteeyi. Kati bw'ogenda n'oyagala okukebera ku kajaketi akabadde asuddeko sipiika waggulu ku mukutu ogwo mukwano gwange gwe nkunyonyoddeko kabeera ku 499 eza $. Era nga zino bw'ozikwata n'oziza mu zaffe eza kuno bayinza okuba nga bakakuyita obukadde 18,754,194. Nkugambye sipiika abadde anyumye n'awooma naye nkugambye nga engoye za bbeeyi. Oscar de la Renta gwe mukutu gw'osobola ogendako n'owandikamu pockline flower embroidered dress bajja kulaga omuwendo gwayo mwe guli wabula akadresi bw'obanga okaguze mukwano gwange ne akajaketi nako bakakuwa lwako n'ebbeeyi yaako kabalirirwamu $499 era nako osobola owandikamu pockline flower embroidered jacket omusimbi ogwo byebyo. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG.
Abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange yenze Abasiddi omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasiddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.